obufumbo okuwangala okubeerawo kitegeeza bulimba. Era if you are not clever in deceiving, don't marry. Chovola banna bagamba nti having money ezisobola okulabirira abakyala ababiri nga brain tesobola kubalabirira kubakwata olowooza twali tutegeeza ki nti kubanga tuwafuna first grade mu senior 4 brain gye nali ntegeezaawo osobola okubacyanga osobola okubacyanga bonna n'obazanyira ku bwongo n'ova eno nga baseka n'otuuka n'eri ne baseka naye ng'ate mayindi nti ekisesa ono kyekinyiiza ono. Abakyala ababiri ekisesa ono ekimusanyusa kyekiba kinyiiza mujja we, naye byonna ggwe n'osobola okubikola omulundi gumu, ono n'aseka n'ono n'aseka, olowooza brain eyo ebeera nnyangu. Gw'osesa abantu abali ku lumbe. So seeka muguluma obufumbo, it's about deceiving each others tusobole okubeera ffenna. Simanyi mwe mugamba ki? Ndabanga abekubidde ku ogambe nti obrain eba yakucyanga naye ate okituuka nga bali bagenda kucyanga. Sebandeke kye sitategeera abantu abatera okwawukana bamanyi ddala abakyala ne bagamba nti omusajja oyo mubi nnyo alimba nnyo okugamba ABCD. Anti oyo gwe nkugamba abatamanyi how to deceive kyobola abamukwekula. Nti omusajja nga Sebayiri anayita atya. Kaakati oyo gwe batakwekula oyo ye gudu mulimba ne batuuka kufa. Sebandeke ogenda ku road. Simanyi kubanga amazima gaali gayitiridde kati. Era bw'oleeta amazima ewaka temusobola kumala wiiki nga temuyombye nga temwawukanye. Seeka Sebandeke mbabuuze lilla nga bwe nkulaba bw'oti oyinza n'okulowooza nti Swahaba teyafa. Nga bw'olabika bw'oti oyo olowooza bw'obeera mu London oba olowooza bw'ojja Uganda tolabayo omuwala akusanyusa. Banji Bw'oddayo ng'akubuuza Uganda wagira byotya nti wallahi waliyo obuwala bungi obukusinga. Nedda. Yandeka. Sisobola nnyo mugamba era n'obogerezaako tosobola mugamba nti nga wewandika ndi bubi nnyo Kamala yandi mbadde sinza kulinda kusinkana. Exactly. Bwebwo obulimba bwentegeeza. Kikinga mwewuunyiza nnyo mwe bulijjo mutambuliza ku ky'obufumbo. Kafune wano muntu omu audience wana kyagamba mu audience wano please. Kulwaki onsiikuulira fitina Seeka Muguluma nga nkyasomesa? In discussion inkulu nnyo abantu balina okubeera interactive ku decision ku discussion eno. Bamativu Kalimoyo. Mbadde nkulotera Abdulkalimu oyo naye anakula sitima. Abdulkalimu nakazinda abo Jamaraze. Okay, Jamal, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esimu. Seeka ate olimbe nnyo tekisobola kukwatirayo embeera kukwata ate nakyo ne kitta obufumbo kubanga yakutedda. Nze ndabanga ekirina okubeerako ekigero buli kimu ekirina okubeerako ekigero kubanga olimba nnyo nawe ne bakulimba ogenda okeera ku makyanga ebijjo ni mu bintu bya feeke. Ndabanga kiyinza okutta obufumbo simanyi nze ndowooza bulowooza bannange bye mbasaba tutegeeraganemu okulimba kwenjogerako ebikwataganye n'obufumbo. Sigambye nti olimba omukazi nti kiri ekizimbe kyange nga si kikyo. Wabula nze njagala ggwe omukakase nti Allah bw'aba ampadde obulamu bye ndowooza okukukolera njagala kukolera ekizimbe. Okiraba ekyo? Insha Allah. Ntegeerekese.
naye gwe okumulimba sige nti omulimbe nti kyolo ekizimbe kyange just tukyakyusa amannya ebyo si byendiko naye nze mbabuulira kulimba nti wallahi nze sirabangayo omukazi akwenkana bwe ngenda okutunulira abcd naye nga wallahi byoyogerako naye alabira ddala tyolimba era nabo bakimanyi tubalimba naffe tukimanyi nti batulimba mbadde temukimanyi Mkasi muluma takimanyi. Seeka Sebandeke kimanyi nti omukazi ayinza okutegeera mu myaka 3 nti wawasa naye n'asirika. Nga gwomulimba nakkiriza naye nga akimanyi yategeera buli kimu. Oyo baba mbuulirira. Ati kye tuliko. Kati nze kyensaba tukkiriziganye nti empagi z'obufumbo ekiyimirizawo obufumbo kunoonya mirembe. Omukazi n'abeera nga kitebenkero gy'oli naawe n'obeera nga kitebenkero gy'ali. Kati langi y'eppira eyo bulimba. Nga wallahi gw'onoonya sente za kuwasa. Omwezi guno n'ogujja n'osevinga muwasa. Tulina okusevingira abaana tobalaba. Naye nga gw'otonoonya zize. Onoonya za kuwasa. Naye nakkiriza ennaku zino bbiri alina byagoba kamala okubitereeza. Naye nga gw'onoonya za kuwasa. Goyinza omuga ennaku zino ndi bize saagala mu ebintu ebimu tubyerekereze noonya sente za kuwasa. Kankubuuze Seeka Sebandeke ebungereza omazeyo emyaka emeka? Ne bw'oba togimbuulidde tovangako na munno Bungereza n'ajja Uganda nga azze kuwasa. Era mbawerekeddeko bangi. Ekibuuzo kiri oba advisinga babuulire bakyala baabwe amazima muno ngenda Uganda ngenda kuwasa. Nsinza badvising. Obagamba babagambe ki? Obagamba bagambe ki? Holiday tugenze kulaba ku bakadde tugenze ku tulina business tugenda okukolayo bwetyo mpola mpola. Bwe bajja ne bakola oba ne bawasa ne baddayo? Ne bawasa ne baddayo. Temulimbye? Tulimbe naye era bye biggweera oluusi ffe abawerekeddeko ffe tukafiiramu. Kyenjagala tukkiriziganye nti mu bufumbo tulimba kuyitawo. Bwe tumala okuyitawo tubeera wali nti kinaajo kyankimize. Wategeerera oluvannyuma ng'obusungu bwakkakkana omuganga bamugaa nti ate oba kyaggwadda kiveeko. Kaka tuno njagala mu kyendiko kyensaba ntegeerekeke. Abafumbo ababiri balina okunoonya amakubo gonna ge balina okuwangaaliramu mu mirembe. Ako kennoonya ne bwe liba litegeeza kulimba ne bwe bategeeza kulimba mwami oba mukyala. Please mulimbe musobole okubeera n'emirembe ewaka. Kubanga emirembe gikira amazima. Mu bufumbo twagala mirembe. Tetunoonya mazima. Ojja kufa n'amazima go obufumbo bujja kulema. Buli lunaku ogoba abakazi. Nawe omukyala buli lunaku bakugobe. Kubanga olina amazima. Ekintu Boseri kyayogeraga nti okutandika n'okulimba kutono nnyo kakkana ng'ofuuse Ssaabalimba. Kikulemeramu. Eyo bagamba nze kulimba gwe Seeka Muguluma. Naye mukyala wange nedda. Baali bagamba mulala ate mu hadisi muziteeka ku mulala. Okay. Oba ntegeerekesa bulungi nnyo. Sigambye mulimba abalala. Naye mukyala wo oteeka omulimba nti gw'osinga obulungi. Naye nga wallahi ne mu district takwata kya 10. Bane munfune bulungi kati tusoma bwe tuba tusoma twogera ni tujjayo ebyaffe tutegeere bwe tuwangaala. Temuleeta nnyo mazima mu bufumbo mujja kubwonoona.
nti nga mwami obadde olowooza kiki olina kyolowooza nga ndaba osirikiridde anti ndowooza next month manyi ngenda kuwasa badde nti kiki anti omusiraamu talimba nga tukuyita gudumaani ndikuba omukazi wambudde next month ogenda kuwasa nga tukutenda bwa imaani tukutenda butategeera ddiini